Bw'owulira ebigambo bino oyinza okugamba tubigasse bugasi naye amazima omusajja abyeyogeredde. Bassajja Mivule omusajja munnamawulire gw'oyinza okuwa ekitiibwa ebbanga n'ebbanga. Nze okutandika okuba ate nga muwulira namuwulirako ku radio gye bayita Kaboozi ebbanga n'ebbanga ng'akikubira ddala n'ogamba nti abasajja yeeyita President Mr President ng'ekintu akikubira ddala ne ku TV z'eggwanga asobodde okuba ate ng'akitambulizaako ng'ayogera eggwanga ne likkiriza ne ligamba nti omusajja ono munnankyukakyuka. We twogerera akadde kano omugaati tugambe gwaki kidda walime oba ntake. Ebigambo bibi bino gwe sooka obiwulire gw'onaasalawo ogambe nti oba akyali wa people power oba ayingidde NRM. Gwe sooka owulire Abaganda bagamba batya. Omuganda omutuufu agambye atya bamuyita Bassajja Mivule. Wuuno Bassajja Mivule nsolo nkambwe. Akadde kano kyakakasa nti Bassajja Mivule onayinza okuba Bassajja Kalitunsi. Bagamba nti endowooza eyo kyekyobugagga kyo. Akadde kano mukulu Bassajja Mivule endowooza ye emusudde mu ssente. Akadde kano wulira n'agamba ndi ku payroll n'ensirika saamunyega. Kakati ogwaddako n'agamba nti waliwo abantu abakubiddwa amasasi mu parliamenti. Museveni etteeka constitution yaffe egamba tewali akkirizibwa kuyingira mu parliamenti ng'alina emmundu. Ono abantu bayingire mu parliamenti n'emmundu ne bakuba abantu omusaayi guyise mu parliamenti. Abavubuka baali babiri ne bagenda okwekalakaasa. Bwe beekalakaasa n'ebipande nga bayingidde mu galale mu parliamenti, abasirikale ne bajja okubakwata. Bwe bajja okubakwata ne babuuka. Bwe babuuka ne bagwa eno mu parliamenti wansi. Ne wabawo obuti bufamayika obwamenyeka. Tewaali masasi. Lumbuye ng'agambye abantu amasasi gavuze mu parliamenti. Muteebereze ekintu ekifaana bwe kiti. Tewaali mundu yayingira mu parliamenti, tewaali musaayi gwayiika, ebyo bya postinga. Kakati Lumbuye ye yasoose okugamba abantu nti kabaka bamuwadde obutwa. Kabaka mulwadde muyi. Okiwulira? Abantu ne batandika okubika kabaka. Muteebereze ekintu ekifaana bwe kiti. Abantu ne batandika okubika kabaka n'aleeta entiisa etegandikanganako. Abambejja, abalangira ne basattira. Ebitongole bya gavumenti ebyokwerinda ne bibuna miwabo ne bakommunikatinga kiki ekituuse kabaka. How come tetulina kye tumanyi? Okutegera amasimu ne gavuga emmengo. Okiraba nga Lumbuye atadde ebintu by'ekisirusiru ebyo. Otegera abantu batandika n'okubika obuganda ne bubeera ku bunkenke. Abantu emmere yabalemye bawulira ekikutte kabaka waabwe n'apositinga emmotoka nga zisala. Otegera bamututali mu mbeera mbi, agenda kufa, ayinza okuba yafudde. Okukakana nga si bye byo. Abantu bonna tewali yagambye nti Lumbuye tukooye obusiru bwo. Bonna baliko Bassajja Mivule gwe bavuma. Oli tebamwogerako. Kyemba bagamba nti Katonda ayagala mwami Museveni agira kyatufuga. Abantu okubanga bonna bawungira ku binkulekule ebitaliimu. Abantu abatalina substance Bannayuganda be batunuulira kakati nti be boogerera eggwanga. Omuntu n'asasamaza eggwanga ne wabulawo n'omuntu n'omu eyagambye nti penge tumukaliremu. Kimala nabadde Makindi awo nga bagamba abeera kuba ono senga mufu. Agundi oyo ani Lumbuye Makindi we nabadde nga beewera nkolokoto abeera kuba wano okubika kabaka waabwe senga mufu. Abantu bali ku Facebook Lumbuye ye waffe Bassajja Mivule. Oli akoze akabadike n'amanya nti mugenda kumuvuma olw'okuwa amawulire ga kabaka amafu n'aleeta Mivule yabadde mu State House n'abazanya katemba nga bamaze. Otegera oli omwana alina amubaliza. Kakati Lumbuye gwe mugamba nti yabategeerera. Nina amaloboozi ga Lumbuye ng'akubira abantu wano bamutwale mu State House. Amaloboozi we ngalina. Lumbuye bw'avaayo n'agamba nti ndeese vidiyo yiino Bassajja Mivule namulabye wa President Museveni n'alaga abantu vidiyo nga nange ndeeta amaloboozi ge. Kubanga mugenda kuŋŋamba gajjeeyo. Ye nga teyajjeeyo butambi. Aleeta obutambi. Lumbuye akubira abantu wano ng'ayagala kumutwala wa mwami Museveni. Omukyalo omu yankubira essimu ng'ali Sweden eyo. N'agamba twagala otutaase. Yisima yagenze wa Presidenti. Yisima siye mukulembeze wa babloga. Wano tumanyi Lumbuye na Penge
yogerako Museveni alemebba wa ssente bwe nawulira nga akulembezza Lumbuye ne ngamba sisobola kuleekaana nze nvume eyisima oba nkube eyisima otegera kasita tekamu erinnya lya Lumbuye ne Penge kati omukyalo oli nga nkubira amasimu nkube eyisima kubanga yagenze wa president nti yamugambye mbu yakulira babbuloga wano si aliwo abaana betumanyi babbuloga be Balumbuye kati nga batumye omuntu abakolere ayite ewange nze nkube eyisima neŋŋaana kakati eddoboozi eddala lye nnina nga Lumbuye ayomba Lumbuye ng'ayomba otegera gwayombesa byonna nja kubireeta mpola mpola mbagambye nti mulayikinga epeegi yange mutegere badala people power erinayo abantu kino ekintu ky'abantu bakozi ba ssente tebali ku mulamwa Lumbuye nga munyiivu muzibu otegera obutamutuusa wa president ng'alina gwasaba otegera abandi bali ku Rusi Nankabirwa ow'ekitiibwa omubaka NRM chief whip otegera ow'ekiboga Rusi Nankabirwa bamutawaanya baagala kubatwala wa president abalala bakuba amasimu bali wa Lumumba otegera bwe tulituuka mu ggulu Lumumba agenda babuulira abaali mu people power abamutawaanya nga boogera ebigambo otegera balina ba people power we boogerera ebigambo nga boogera bo kennyini nti Kyagulanyi mufu ebyo byonna bwino ngenda kubireeta bo bennyini bali mu people power bagamba Kyagulanyi tumala biseera tetulina lugendo mutukonekitinge ono Kyagulanyi talina gyatutwala Bobi Wine mufu nnyo bennyini ngenda kuleeta ati mumwaluguddewo kino ekintu mwakinsangamu nga nze nkisinga kitegeera nkubye Museveni emyaka 2 nemedde ku mulimu nga balubu Peng nkuba nzijewo mbulumbu yankube katutandike abantu bennyini abali muli munda mwe mugamba aba NRM nti Bobi Wine mufu bye mwogera tubimanyi otegera ngenda babulira ababaka abagenze aba parliament abagenze nga bagala kadi ya people power ebigambo bye bayogera nga bali ku NBS ebigambo bye bayogera nga bali ku CBS ebigambo bye bayogera nga bali ku NTV kati bagenze obwo butambi bonna abaana mbatadde mu ssente babusale babumpe ngenda kuleeta mpola otegera kati mwe mulowooza mbu mwali ku ruutinze ababaka aba parliament bayingidde bangi bonna bambega 50 ebitundu 5 ku bantu abeetolodde Bobi Wine bonna bali ku ssente za Museveni balya tewali kye bayita people power ebyo nangenda kuleeta mpola Lumbuye yerugulidde ku pata alowooza kino ekintu akinsinga ansinga kuwemula Penge ansinga kuvuma na kulya ebisiyaga tasobola kunsinga mu guno mweso tasobola nze nja bazanyira wano kati ndeese kano nti natadde yako nti people power teina lugendo nga musirwalira okwo ku Facebook ngenda bakuumira okwo ku Facebook eringa mulemo kukawansi okunoonya obululu ngenda bakuumira okwo ku Facebook mbasirwaliza okwo emyezi bwe gigenda nga bakuba akalubiri 21 mwe mubeere okwo ku Facebook kakati Lumbuye yali abeera ku Entebbe Road bantwalawo enkya awo mbadde sinza kupostponinga video eno bantwala ku Entebbe Road Lumbuye naye alinga Penge yamala kutunda ttaka ly'ekika n'adduka ne Lumbuye naye yatunda ttaka ly'ewaabwe otegera n'adduka bwadduka era bw'aba teyadduka nze waliwo abasajja babiri abampadde ssente bagenda zibazaamu emirundi 2 Lumbuye alinnye kale covid ngaweddewo alinya akomewo tiketi bagenda gimudizaamu emirundi egi 2 bwe bagula milioni 4 bajjamu 8 oba 3 bajjamu 6 ageze Lumbuye akomewo wano nabbe ettaka ly'ekika n'adduka n'agenda bw'atuuka ebweru kati era njagala Katonda wange abawala kati ngenda kufuna Katonda ajja kunyama nja kufuna kamera ngenda kukola omulimu mbalaga abantu abo abawala Lumbuye abadde atunda bawala bannayuganda nga Lumbuye batunda ng'abatunda mu basajja abawarabu Lumbuye kati yayogerera people power abantu abagwenyufu be boogerera people power Lumbuye n'avuma abantu kakati wano waaliwo abaana abaali batandise okweyiiya bonna nja kubaleetanga ku vidiyo zange nja kutandika mujja balaba abaana baba beeyiiya ne bafuna abantu ababatekamu ssente abaana baffe Uganda bali mu struggle ne babuloga baffe ebweru Bannayuganda ne babateekamu ssente otegera kakati Lumbuye kiyakola ne yeewamba ne bamusondera ssente ne bazimuweereza Lumbuye n'addamu ne yeewamba ne bamusondera ssente ne bazimuweereza
Lumbuye n'addamu ogwokusatu ne yeewamba ne bamusondera ssente ne bazimuweereza. Ku gwokuna abantu ne bagamba ti nedda tusindikeyo omuntu agenda alabe. Baamusanga yeesibidde mu katoyireti waasula. Omanya akayumba ke akazigo kalinga katoyireti ng'ali muli atudde bulungi bw'ati yeesibiddemu. We baamusanga Lumbuye ne bamubuuka ne bamanya nti mufere muzibu. Omuntu omufere bw'atyo mbu yayogerera people power. Olwo nga ffe mutusuubira tujja kwesiga people power tugitwale mu buyinza. Abakulembeze ba people power baganya okwejjako abasiyazi. Abakulembeze ba people power bawagira abasiyazi be baboogerera. Abakulembeze ba people power bawagira abantu aboononefu. Aboononefu abakyafu b'obwongo be baboogerera. Ffe nga tudira people power mbu tugikubire mu ngalo eyitewo egende mu buyinza tetusobola. People power tugenda kugirwanyisa okutuusa nga eyize okusengejja eyawula ebirungi okubijja mu bibi. Nga tebanatuuka waawo bonna tubatwalira wamu. Penge toyinza kugamba Eddie Kenzo nti olinga egundi y'abakazi. People power neegaana okutuuza olukuŋŋaana lw'abannamawulire okwogera ku nsonga eyo nti omuntu oyo byakoze tetubikkiririzaamu. Tetusobola kuwagira people power. Tetusobola okutuusa nga mwegaanye ebigambo bya penge ebiwemulo nti ebyo oyo si waffe tetujja kubakkiririzaamu. Tetusobola. Bano abantu ababiri ba criminals baamala kubba wano. Actually Bebe Kulu alina reference y'omusango ogwa penge bwe yabba milioni 6 yagenda n'alipotinga ku poliisi. Penge n'alinya ennyonyi n'adduka n'agenda. Reference Bebe Kulu agirina. Abo ba criminals be boogerera people power. Batukube ffe be basanga mu struggle nwanye ne Museveni emyaka 20 nentuka n'okutraininga abavubuka tujjeko gavumenti. Nze ndi muyeekera era bakimanyi. Ebyo bye muwulira bye bagamba mutwamulabye ali ne bajjeno. Ate nandigenzi wa bishop baba olukwe lwange baalukutte bankutte. Babadde banguddemu bantegedde. Nandigenzi ate wa faaza. Mubavuka be badde training mubaddemu aba people power mubaddemu aba DP n'aba FDC. Mumuloza bwe nagamba nti essaawa etuuse boggola luma nali ntegeeza ki nali training ajje. Abaana bennyini ne banjuwayo ne bandoopa. Kati ab'ebyokwerinda bampise. Bambuuza 4 na 5 mutwamulabye ali ne gundi ne jeno gundi ne ayogera n'abataliyo nandibadde ngenda mu maaso ga faaza yakulira ebyokwerinda olukwe lwange baaluguddemu nensaba ekisonyiwo okutegera mba nvaayo bwe nti mpulaninga nzizaako ki nwanyise Museveni ono ngenda okulira ate abange bennyini aba people power nga Lumbuye yanziguddeko olutalo atandise okunkuba nengamba Katonda wattu eri NRM entulugunya ensiba ensuza makomera eno gye mbadde ngenda nziremu mpulaninge pulani B Wulira owa people power kyankola konze kakati ng'omuntu kakensa mu kulwana entalo nengamba nti NRM y'amaanyi sijja gisobola eyo yakubiri kansooke bano abanafu kansooke nkube people power kubanga I'm between a stone and a hard rock. Otegera sina gye ngenda gye nvudde baagala kuntwala mu kkomera nenga 25 zaddi nzirayo ekibuli simanyi oba nankwata bantwale mu kkooti ndi wakati mu misango kati ate abange gye nandidukidde nti abange ba people power abasajja nga bandi bubi tukole pulani C kubanga pulani B bagiguddemu batandise kunkuba nze owaabwe nenga nti bwe muti aba people power bwe musasula abamwe byenkoledde eggwanga lino ekyo kye munsasula mujjudde social media munkuba bukubi konze kansokemu abanafu kankube people power yo njijje mu ddiiro ndyoke nyambalaga ne NRM nga maze okwetereza kyendiko kati so okudda ku Facebook kati kamalirize ne mulowooza nti abantu bonna bali ku Facebook muswadde otegera muswadde kuba kati nze message zenfuna ziva Sweden abantu bakoowa dda penge Abaganda bagamba nti penge atuswazizza bannange Bassajja Mivule mbagambye temumpeereza ssente zammwe nga bagala kumpa ssente nimbaga temuweereza ssente data mulina otegera saagala mumpe ssente munfuule nti ate nkolera mmwe mujja kuneefuulira olaba bano abalala banneefuulidde tebandiisa tebanyambaza tebana kye banyamba otegera nina wano kambi balage nfiiriridde eggwanga lino nina wano charge sheet yiyo ya poliisi bantekako omusango okutegera bantekako omusango gwa terrorism okutegera terrorism bankwata
olw'okuseketerera gavumenti ya Museveni. Bino temubimanyi, muli ku Penge alwaniridde enkyukakyuka okusinga nze. Penge nsi lutalo kirwalwanye wano. Okutegera lisiti yino bagiteeka mu Luganda ne mu Luzungu. Okutegera ne baweereza empapula zino ewa DPP. Okutegera Richard Buteera. Okiraba agiyitemu agisanctioninge egende mu kooti. Okutegera essaawa yonna ngenda mu kooti. Okutegera statement of offense and abetting terrorism bali ku Bassajja Mivule. Aiding and abetting terrorism contrary to section Uganda babaroga contrary to section 8 of the Anti-Terrorism Act 2002. Charge sheet yino otegera charge sheet yino reference ne bogenda ekibuli ku CID station CID headquarters reference E/324/2009. Emisango ginzijudde mu kifo ky'okumbudaabuda otegera ne bwe bankwata ku olwo teri yalabikako. Nalyo na Elias Lukwago Lord Mayor feka olwo n'abalawo nga basatu ndowooza. Otegera kati abaagala okukyusa mwami Museveni ng'abalwanyi bamwe temubabeererawo muvuma bavume ku Facebook people power bafu bwe navudde kati abantu bakubira amasimu kituufu walidde bwe nali nva ekibuli ekireka nga bansibye teri yankubira kulikayo ssebo terya ku kyobusiru bonna bakuba. Aya Museveni agenda tufuga kino kyawedde dda. Abantu abatali strategic abatalina pulaani ya lutalo mulwanyi munnammwe avudde mu kkomera abagambyeko nti bannanga Abaganda lwaki temwanyamba banvuma buvumi baagala Penge ne Lumbuye abagwenyufu abazibu. Otegera ani agenda balwaniriramu abanafu bwe mutyo abaagala olutalo ate kambabulire kano people power. Abantu mwandigenze ne mutandika okunoonya emirimu mu abavubuka mugende munoonya emirimu kubanga people power tesobola kubatuusa mu Sayuuni mu nsi nsubize. People power kyekoze eyambye ababaka ba parliament abagenda okuyingira mu parliament balye ssente kyekyokka. People power kyekoze eyambye ab'amagombolola egenda kuyamba bassente be ba district egenda kuyamba bakansala mu abasigadde pyo tebasobola kutuuka mu buyinza tebasobola ze messages zigenda okujjanga mbawa ezigenda okuddiringana tebasobola. Naye people power weebale okoze nnyo okuyamba ababaka ba parliament bagenda kutuuka mu parliament balye ssente zaabwe mujja balaba mu mabaala batadde ebigodo by'embizzi mu kamwa ne bbiya omungi ennyo kyekyokka. Tewali bulamu bwabwe bugenda kukyuka na people power kubanga bye balina okukola baganya obbikola. Abavuma buvumya abantu kati kambawe kino mbasiibule nabagamba mugende nga ndi ku NBS TV nti mugende mu bantu omuntu omwabulire enjiri abantu bataano buli omwabulire abala bataano ababiri mu bataano. Okutegera mugende nga mukola bwe mutyo tuweze numbers tukube Museveni knockout abantu bali ku Facebook. Kakati kambalage kino mwe mubeere okwo muvuma abantu emagere ku bifo 9 emagere ani abeerayo si Bobi Wine. Emagere ku bifo 9 NRM yawangudde 5 emagere Bobi Wine gyava. Muli ku Facebook naye bannange yabaloga Katonda akyagala mwami Museveni afuge eggwanga lino. Temusobola kutuuka mu State House temusobola. Temulina pulaani yonna olabanga n'okupulaaninga obupulaaninzi okutuuka mu State House kubalemye ate olwo munaakola kinga muli n'obukulembeze temujja busobola okupulaaninga engeri gye batuukamu mu State House ebalemye. Olwo bwe mulituuka mu State House mulifuga mutya eggwanga temulisobola. Oli ne people power oli ne bwagiwa obukulembeze ku silver plate bwati tebasobola kukulembera ggwanga tebalisobola. Emagere Bobi Wine gyasula emagere ku bifo 9 NRM yawangudde 5 yawanguddaani chairman gwe bawadde wa NRM Bobi Wine gyava vice chairman yewokubiradirira chairman naye wa NRM Bobi Wine gyava. Ekifo ekyokusatu ekyamaanyi ye secretary omuwandiisi naye bawadde NRM
Bobi Wine gyava ekifo ekyokuna ekyamaanyi treasurer omuwanika naye bawadde NRM. Mubere ku Facebook mbabulira ebigambo ebyamagezi muli ku Lumbuye muvuma Bassajja Mivule ne muvuma Kasalini kusaasira ne mumalirako omwezi mulamba ne mukwata gundi Ronald Mayinja ne mumalako emyezi 2 ne mukwata Ashbaga ne mumalako emyezi 3 mulinoonya ddi obululu baluti bafu people power tewali bali kino kintu bakolera mukolezi ssente. Lumbuye akuba masimu ene Uganda embeera gyali mumbi. Lumbuye wasula waliwo looyo omu yava wane Uganda n'agenda akwate Lumbuye ng'amwogereko ebigambo ebikyafu. Bwe yatuuka n'alaba Lumbuye wasula n'ajjukira embizi z'Abassajja Mivule we zisula n'agamba ono sina gye mutwala kamusonyiwe. Yatuuka ewange n'alaba embizi zange we zisula nga zisula mu Serena. We zisula wali Lumbuye wasula mazima genye tewali Uganda asulawo taliyo. Omwana munaku muzibu sente bambi ayagala Museveni amuyite mwe mulowooza mbu wa people power. Amaloboozi ngenda galeeta ensi yanyiga Lumbuye n'ekamala ekiseera kyatuuka ng'abawalabu bajjako baawa abawala ate ababbye n'adduka n'abeekweka. Lumbuye asula bubi. Lumbuye ali bubi mbu yayogerera people power. Byayogera byonna ayagala kati akola video nyanya buli mwezi buli wiiki ayagala Museveni amuyite. Otegera muntu mukyamu nnyo. Muntu mukyamu oyo gundi Penge waliwo amuwa ssente okuva ku secretariat eya NRM niye mwani yabaloga. Bobi Wine zuukuka abantu abakwetolodde bonna bakozi ba ssente. By the way Bobi Wine akimanyi. Abamwetolodde bakozi ba ssente naye tumugamba tuwejjeeko bano abagwagwa bawomula abavuma abantu aganye kati tukizingira wamu bonna they are birds of the same feathers. Kakati ne tugenda ekamwokya wali mu ghetto wennyini mu ghetto ku TLC ekamwokya mu ghetto awo wennyini we babeera awo abatuuze bagambye owa people power gwe batuwadde tetujja muwa kalulu tumumanyi mubbi ne yamuwangudde ngenda kumuleeta kino kigenda kunyuma bagambye nti mubbi okutegera okutandikira ekasangati gayaza kyetume awo wonna natandise eddenjiri nze ndi ku ground ntandise okukyusa aba people power navudde ekyetume nga nkyusizza aba people power 2 naye sina gye mbatwala ndowooza oba mbasindikemu FDC oba mbasindikemu NRM nkyabulira gye mbatwala basenguse nze sibulira njiri nenyinira kadaala omuntu n'alonda people power basooke bejjemu abagwagwa people power eterere abantu abali waggulu ku Bobi Wine bakozi ba ssente aba people power abatuufu kamba babulire be bano ye Jowero Ssennyonyi oyo mwogezi. Owokubiri abatunda ennyaanya mu butale ababoda abatunda endagala abatundira emiyembe ku ttaka ababazi bamakanika abo ba people power abatuufu. Abantu bano abeetolodde Bobi Wine ngenda kubabaleetera mbabulira abantu bye baayogeraga ku Bobi Wine. Otegera mulimu ne Dokita Mulamba yagamba nti Bobi Wine alinga embizi y'omu nsiko namulabye ng'ageze ku Bobi Wine asaba kaadi mbu yeesimbewo. Bobi Wine misege myerere gye gimwetoolodde vampires hyenas mpisi. Otegera obutambi tubulina kakati awo ku TLC nkamba twali e Masaka si gye mwewaana muli baganda nnyo muli bamaanyi. Masaka ebifo by'abassentebe 384 NRM yawanguddeyo n'ebifo 109 naye Masaka NRM yawangudde. Okutegera kakati kambatwale ebutambala muwanga kivumbi si gyava owa people power. Ebutambala wa muwanga kivumbi si wa people power. Ebifo 121 ebyo bwa ssentebe NRM yakubye 73
people power mwenda muli ku Facebook mutwagala bukulembeze 221 alla babaroga nengenda babuusa kubanga bye mulina okukola temubikoze muli ku Facebook kuvuma abantu mulaba okuswala okuli awo ewa muwanga kivumbi ebutambala people power yafunye mwenda NRM era ne bakuba 7 okutegera kakati muwulire kino yatirwa kineerumu olulimi kankomena wano Arua jembade mugamba Arua tulina obuwagizi Arua people power Arua ebifo byabadde 313 n'amaziga mpulira gagala kujja muli ku Facebook muvuma Bassajja Mivule okutegera mulemeddwa okugenda okusaasanya amawulire amalungi abantu babeegatteko muli ku Facebook abantu babeesalako bwesazi waliwo famire zempulidde abazadde bagambye baawulidde penge ngawemula omwana yenna addamu okwesiba akatambala kamyufu bakiki ekya people power bamuzaalukuka abaganda tebakula tebawulira bigambo ebyo mukamwa tebabyagalirako ddala Arua ebifo 313 wulira NRM yafunye 237 people power 0 banange nazibiza wano budde mundeke ngende munte nja kuba Lumbuye ne people power ye nja kuba Peng ne people power ye temusobola kuyingira State House